Newspack channel kwoli wabale kuba nti oje kumiddeko mangi genkuletedde akambere ng'atenga kuwa ku speed ey'ekitalo tewali budde okitegeera nno omukwano akkiriza tubere ng'ate tutandikira wa Kasuku Kasuku munange ensonga za Florence Nampijja tannazivaako kakati we yabadde akyazizza omu ku bannakatemba John Segawa mumutegerera ddala bulungi gwe yabadde ayogerako nti no ye yali atendeka omuzannyo ogwo munange bazzeemu era ne bakakasa ebya Florence Nampijja okuba nti no beeyagala ne Lubowa katubere nga tukuwa akatambi kano nga munnyonnyola ekyali backstage nga Nampijja ne Lubowa bade munyumiza tushootise bade munyumiza embera ya backstage olirese mugange ne muganze mbade bwino wange omuntu alina kungwada bulungi nanzijamu emboozi bade munyumiza obunkenga kutwaliko emboozi ya backstage togireta amabulu oba wakatali kokogera ne Nampijja oti Lubowa jampola oba yavanga wabadnange Ebona dikiche mmadde mugamba wano. Yes. Situgambo musajja atabeera kweri gye tumugambe. Yes. Atoteekeddwa okumala googera naye. Yes, we tweyongerayo munnange assaawa yonna bajjo bandimutemako omutwe anti agambye nti welulica oba olunaku welulica nga munnange Bobi Wine akutte entebe obanga ye president bamutemeko butemi mutuweegwe nabyo katubikuwe. Bajjo events I solemnly swear in the name of Almighty God, Bobi Wine will never be a president of Uganda. If he becomes the president of Uganda, my head will be chopped off in the bloody daylight at State Square. Almighty God, I fear you. I believe in your son. Bobi Wine will never be a president in his life. I'm not casting him because I know his intention is. He's a conny man. He's a media exciter. He's a funeral president. He's a Facebook president. He's a Republic of Kamocha Ganja president. So he's one of the, he's a Dikula president and he's a Monsignor wa Dikula Bobi Wine president one. For Facebook Bobi Wine president one. Makusaka Bobi Wine president. Neta jakufuga bana Uganda milioni 5 because taina audacity, taina capacity, taina responsibility kufuga gwanga. Omuntu atasobola kulabira kabina kanupu. Yes, ensonga munange za Eddie Mutwe etezinnagwa Jeno Muhoozi yavuddeyo nalyoka gamba nti yalina Eddie Mutwe era n'abeeranga aleeta n'ekifaananyi oba aleeta evidence eraga nti no munange yalina Eddie Mutwe era n'akakasa nti tagenda kubeera nga amuta. Yagambye tagenda kubeera nga amuta kubanga embeera gy'alimu nti nnungi alabikira ddala abulungi nga oli mukulaba screenshot eyo oyo nno ye Jeno Muhoozi ng'agamba nti ekiseera tekinnatuuka kuba nti no ata Eddie Mutwe. Kakati nno kino kireetedde bangi okuvaayo ne babaako kye boogera. Mu bamu ku bavuddeyo kwe kuli Umaru Kiseka ate nga ne pastor naye avuddeyo n'abaako kyayogera. Byonna byonna katubeere nga tubikuwa. Breaking news. Museveni ne mutabani we Muhoozi batadde ebifaananyi bya Eddie Mutwe nga bamukubye azimbagatanye face ng'erimu n'omusaayi. Naye kiki kye baluubirira mu kino? Baagala gezaako kutukanga. Baagala tukuliyetinga mu fear. Komuledi wenna gy'oli njagala okitegeere nti Museveni buli kyayagala agenda kikola. Naye naffe kye twagala tugenda kikola. Kiki kye twagala? Twagala mmujjako. Ate tugenda kikola. Nti byonna bikola kutupoyesa tupowe tunafuwe emitima. Oshegedde naye ekikyasinze obukulu mu lutalo luno kwe kujjako Museveni. Byonna tugenda bitereeza. Sawa zino batulaze komanda waffe Eddie Mutwe bye bamukola nga bwe mubiraba. Naye bayina banna Uganda be babikola nga tebalina mu byabufuzi. Ekyo nkikubuulira. NUP namwe muwulire. Omusajja ono ng'akyayagala entebe tajja bakkiriza kukola kintu kyonna. Kubanga mmwe batuufu abaliwo okulwanirira abantu era abaagala omujjako entebe yemmwe. Okukaaba n'okulaajana tebijja tuyamba. Ba leaders muteekwa okutugayidinga ku kirala ekiddako.
Yes, katugendeke wa Calvin Kayanja naye era avuddeyo ku nsonga za Eddie Mutwe ze ziri mu kutambuzibwa ku mutimbagano olw'ensonga nti no General Muhoozi munnange yaleese ekifaananyi ekiraga nti ono yamulina nabyo katubeere nga tubikuwa. Bulijjo mugamba omusajja ayogeza walagi simanyi mwenge gwe gumubeera ku mutwe ndowooza leero mukakasizza. Nabagamba mumanyi omutuufu gwe mulwana naye muve ku bantu abalala singa struggle mwagigusa dda singa mu concentratinga ku muntu omutuufu bwe mulina naye olutalo ne muleka kwebuliza ku bantu mubadde mwatandise damulira ye yawamba Eddie Mutwe mumubanja Calvin Kayanja Muhoozi abalaze ekifaananyi kye kati Muhoozi mumanyi bulungi gyasula ne ofiisi ezize mumanyi enkya mukeere mumubanje Eddie Mutwe tubatenda amaanyi nabagamba Muhoozi nze ng'amumanyi byonna byayogera ajja kubituukiriza era ne mbagamba mugende empola ate era bafuutu soja mbakakasa mugende siro. Muhoozi is a man of action. Olunaku lwali kuweereza maama wo ng'oli ku kyeno tage nti eyampisa embwa nyoko akafaananyi ke okalaba ng'ojja okutegeera nti abantu abamu beetaaga kugenda mpola. Bwe mulaba struggle bakaluubiridde mugiveemu muddeyo mu bulamu bwammwe. Kituufu ensimbi zo muzifunye mulimu ssente naye bwe mulaba ebabuzizza emirembe nga kye mwayingira temukisobola mweyita bajaasi balwana nammwe nga mulumba abantu ba bulijjo basiviriya. Kati mukakasiza nti Muhoozi taba kuwalagi byayogera abaabimiininga oyo si Eddie Mutwe. Kati so struggle bwe biba zitoweredde mugyenenye mujje mbatwale ku kyeyo mukolere obuvubuka bwammwe. Subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Full figure avuddeyo munnange n'atabukira President Yoweri Kaguta Museveni amugambye nti amusiime ng'akyali mulamu kubanga abantu balowooza nti ssente za Museveni zaalidde ze nnyingi. Museveni ffe tusiime nga tuli balamu tukooye obwavu ng'ate abantu batolowooleza ssente. Nze muzaise njogera nga nze full figure President Museveni Yoweri Kaguta my president father of the nation kino nze nkyogera nze muwala ogoyita my daughter nkooyo obwavu nga byonsuubiza tebituukirira boolagiro babe babibba jjajja nalwayise omuntu tunuulire ffe ababakolera ffe tuteekawo emigongo n'abantu ne batulinyirira ne musobola okubeera mu position ne mukuuma eggwanga ffe tukuba wano tewaaliwo omuntu asobola kwogera ku kigambo NRM n'okwambala olugero nga bazambulamu ne bazisuula yali nze full figure ntunula nabo bubuloga obubwagala okummanyira mbu bunvuma obwo obwali butana okwogera ekigambo NRM nga n'amannyo galinga agabaggwa mu kamwa nali nze kwewaayo. Yes, tugenzeeko ewa Sam Omala kati omugenzi Captain Mike Mukula si musanyufu mbw abasinga mu gavumenti tebaabaddeyo nga basabira omugenzi mbw omulambo gw'omugenzi baagwesambye mu ssaawa envannyuma. Bw'atyo Captain Mike Mukula wavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira abanene mu gavumenti nabyo biibino. I've wanted to see here some of the most senior government officials, not only from police, the army, intelligence, and all the others, even State House. But Ugandans tend to forget quickly, memory lapse. And I want to tell you, shame on you. I would have loved to see you here stand with the man who stood with Uganda when the need was there. Police officers must have decent living. They must have decent accommodation. They must be supported in any way possible. And I urge that in the future budgets, let the welfare of police and the police officers and all the gallant officers and men be given the stature they require in this country because of the work they do for this country. Oluvannyuma lw'abafuutu soja munnange okuvaayo ne basabula omugenzi twogera ku Sam Omala mutabani waavuddeyo nalyoka agamba nti byemwogera oba byemwogera ku taata we abiwulira era bibaluma ng'abaana era tebibayisa bulungi. Bw'atyo bwavuddeyo n'alyoka agamba n'agamba nti naye kitaawe yasaba mubeere nga mumusonyiwa ng'akyali mulamu lwaki ekyo si kye mukola. Kale kkiriza tubeere ng'akatambi kano tukakuwa. Abantu ebintu bye muwandika ku muzeeyi tubiraba
bituluma naye ne weyandibadde ggwe nga gwali mu ngatto ze mu kaseera ako amazima nga tutamugulu kyewandikoze kyennyini kubanga guli gwali mulimu. Tulabye abantu abatatumibwa bakama baabwe abayimirira ne bavuma muzeeyi alyose n'agenda nabo bafiirwa abantu beyatta abaana be bakaaba abantu beyatta bo tebalina musaayi. Kambabuulire muzeeyi mu kukola emirimu gye teyayiwako musaayi n'omulundi n'ogumu. Mulekeraawo okuwandikira ku muzeeyi ebigambo ebibi mu bulumi obw'ekitalo. Nalina ebibuuzo ne ŋŋamba kasooke nsibe omutima Mukama yamba omusajja mwoyo kyanze ey'okubiri. Ne ngezaako okukola ebibuuzo nina muto wange naye ali mukola ebibuuzo ebirala Makerere. Muzeeyi ngenda ku Sande eya wiiki ewedde muzeeyi baamubika nga kituufu yali mu mbeera mbi. Mbagamba ne mumulimba muzeeyi tannaba kugenda. Ku Mande ku makya muzeeyi nga senga waffe atuli bubi bannange omwana wa maama mumulumya. Omwana tagenda kuwona ate mulumya mwana wa maama nga tumugamba senga nedda tumulinde paka ku ssaawa esembayo tetugenda kwetira muzeeyi nga tulaba. Tumulinde Katonda lwana amuyita. Mumugyeko oxygen kose ffe nedda. Muzeeyi amangu ago ku Mande ssaawa ng'emu ey'okumakya Katonda n'asalawo n'amuyita. Muzeeyi twatukoze enteekateeka okumutwala e India ye gy'ataamanyako naye yansaba agendeko e Mombasa eyo ng'alina ebyali bimututteyo. Ne mugamba muzeeyi oli mulwadde tosobola kugenda Mombasa wakyanga ekirwadde kikukwatiddeyo ng'oli bwomu. Naye muzeeyi yampa ensonga ze mu kaseera ako ne saagala kumukaanya kubanga yali muzeeyi wange. Nagezaako n'okuexcalatinga ebyembi nga bwe twali tusuubira. Era muzeeyi yakola pusingira e Mombasa okuva ku olwo teyadda ngulu. Tubadde tumujjanjabira ku kitanda okutuusa akaseera Mukama wamuyise. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Novemba nga tusitula muzeeyi tumutwala e Mulago abamukolako era nga batusiibula. Ennaku z'omwezi 13 Desemba nga tugenda ewaka. Muzeeyi ne tuba nga tumulabirira mpola mpola wabula ku Good Friday batukubira essimu nga batutegeeza ti muzeeyi embeera ye ate etawuse luno. Ne tukaanya bamutwale mu ddwaliro era bamutwala lwa 6. Muzeeyi embeera teyadda mabega eyongera kuwonooneka. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park Channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.